Sande we mutabadde twasobodde okujjayo soda eyafika ku anniversary ya Solot at 10 nabasuubiza twali mu kisiibo ne mbagamba soda tetunabe tumugaba mu biseera bya kisiibo katulinde Sande y'ekisiibo eggweko eriddirira y'ekisiibo soda gwe twasigazaawo anywebwa abantu emitwalo ng'ebiri n'ekitundu oba esatu. So olunaku lwa Sande lwe twasoose okumugjayo era ne tumusabira kubanga bulijjo tusabira juice tusabira ebirala byonna ne bikozesebwa mu Holy Communion. Ku mulundi guno tukkiriza nti abagenda okunywa ku soda ono agenda kubanga Holy Communion ng'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu abere soda ennyonta yeeveewo naye ate abere soda n'endwadde ezibadde mu musaayi gwo nazo zisobole okuba nga zivaamu. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kimanyiddwa ku rekodi nti ekimu ku byannyanjula mu Kampala kulwanyisa basumba kutunda birabo bya Katonda kiri ku rekodi. Kakubere kuyingira bisaawe ffe betutegeka enjiri okuyingira kubeera kwa bwereere. Kagabere mafuta agasiigibwa agakutula ebikoligo ffe amafuta tugaba ga bwereere. Era tuvumira ne sekuvumira omuntu yenna afuula yeekaalu akatale. We tujje ekkanisa ya House of Prime Ministries International mu kitabo kya Matayo essuula 21 olunyiriri olw'e12-13 yayingira mu yeekaalu n'asanga abatundira mu yeekaalu ebintu byonna n'abisambasamba n'abimenyaamenya. N'ababuuza nti ennyumba ya Mukama temukimanyi nti eyitibwa nnyumba ya kusabiramu, mugifuula mpuku y'abanyazi. The house of the Lord is called a house of prayer, but not a den of thieves. So twajja n'omulamu ogwo tugunywezezza mu kkanisa ya Katonda temubaamu kyakutunda. So ku Sande abantu banywedde soda wabwereere nga tumusabidde abeere omukisa gye bali. N'abaamunywa ku anniversary yennyini nga so tewezezza 10 years banywa wabwereere n'emmere balya ya bwereere. Emmere twasobola gitereka naye soda nga bwe yasigalawo tugenda munywanga mpola mpola nga tumusabira paka lwanagwamu nga tewali amunywa nga asasudde soda wa bwereere okutuuka le tunaamumalawo. So kakati abasande baamunywedde era baafunye emirembe mu bulamu bwabwe. Nammwe mugenda munywa wiiki yonna tugenda kuba nga tumugaba. Mbuulira enjiri nga nawe bw'onywa mpola mpola, oba budde bunyogoga oba budde bubuguma oteeka ofuna ak'okunywa. Kati ngenda musabira, nsaba abasumba n'abakadde b'ekkanisa mujje musabire oyongera bwe twakola ku Sande, ate nange nga bwe nsabira ono mugole emikono gyammwe. Kisoboka okubanga Mukama akipanze nga wiiki eno ogenda kuwonyezebwa ng'ofunye ku soda ono ow'obwereere ow'okujaguza emyaka 10 egya Salt Media. Golola emikono gyo tusabe Katonda ate oluvannyuma ba ushers bamutambuze. Togulanga ekintu kyonna mu kkanisa. Ekkanisa si katale. Tewali kikirizibwa kutundibwa mu kkanisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo soda ono abakadde b'ekkanisa n'abasumba bafukamidde bamusabira. Nange ono mutadde ku kituuti Mukama wange Taata. Bonna abagenda okujja wiiki eno tukyalina mungi eyasigalira okuva ku lunaku lwa anniversary ya Salt Media at 10. Tumukuwadde Mukama mupakiremu omukisa bamunywe ennyonta egende naye ate bamunywe nga banywa nga babanywa omusaayi gwa Yesu mu Holy Communion okuwona endwadde zonna ez'omwoyo ez'omubiri ebirowoozo n'obulamu bwabwe butereere. Tumukuwadde Mukama mu linnya lya Yesu. Bawulire ekigambo nga babanywa soda ono mu linnya lya Yesu. Weebale Taata kubanga omaze omublesinga. Buli anywa ku soda Mukama akole bulungi. Wabwereere tuwabanga akulimba ku Kanani tekutundibwako kintu era tekulitundibwako kintu kyonna. Akange kanka toosinge butozi mwanike toosinge wamu. Solot at 10, Solot at 10. Wanika paka lwowuliranga akakipaako ntoosinze nako. Waliwo akawuliranga akange kakoona ku kake. Wanika bulungi tulabe. Wanika bulungi tulabe. Abatanafuna mubanguyizeeko bannange. Wanika bulungi tulabe. Buli omu afunye. Amiina. Solot ebeewo. Ate Pentagon tetuginywedde
waliwo akyabanjayo. Bannange akasajja bakazanya ng'ani akalengedde. Bannange kabawunzise mu ngeri y'ekikugu ennyo. Kaakati wabeewo eddoboozi eriddamu okufuluma nti libanja Pentagon yeyo gye baagabudde. Muginyweredde wamu. Ekibuzeeko gwe mubiri gwa Yesu. Ekyokunywa kireese. Evinyo kireese naye omubiri gwaye nekibadde kyetaagisa okusikka ennyo ekinyowe nti kakati waddewo omuntu omu ayasama ekintu kimu tobanja Pentagon yeyo Pentagon. Pentagon we oginywedde. Abayimbi nga bwe baalya kiruddu olokole naawe Pentagon osase oginywe. Ennyumba ya Katonda, ennyumba ya Mukama ereme kuzimbibwa Katonda asigale bweru mu mulokole. Mulokole kolosazeewo Katonda asule bweru ennyumba. Mulokole osazeewo Katonda asule bweru. Okkiriza okunywa ennyumba ya Mukama. Mulokole ekirooto ky'osondedde obuwumbi n'obuwumbi okumala emyaka 10 ddamba osazeewo kinywemu soda. Bannange akasajja kabamazeeyo tewakyali akyabanja. Tuwulire omusirusiru yenna addamu okubanja Pentagon mbu simanya nasonda. Bakubuuza tewanywa soda? Bw'oba tewanywa ku lunaku olwo nga tuddisa abantu ssente zaabwe za Pentagon wali ludda kubanga twazibaddiza mu soda. Ow'e Bulaaya gwagulidde bano abali ku gulawundi abataasobola kusonda abaavu. Kaakati wali obadde ojjawo okusinziira gwe ku kyowulira kye wasonda. Osobola okuggyawo obucupa 3 oba obucupa 4. Bw'ataasonderako ddala osobola okuggyawo kamu. Bw'abadde yasonda ekitono nga naawe owulira wasonda kitono era naawe osobola okuggyawo ekitono. Naye bano abataasonderako ddala be baasasulirwa ab'e Bulaaya abaaziweereza ku akawundi. Yalireese ekimotoka ne twesenerako bwesenezi n'emyaka 10 tusondera soda. Emyaka 10 emyaka gino 10 tubadde tusondera soda. Atekeekaza at least yali tuteereddeko ekikeeki Pentagon ne tuginywa.
nga bwe tugirya kikeeki kya 5 waakiri buli gwe bakwasa akacupa ka soda ati bakuwereko kikeeki. Katonda nasula ebweru ng'ennyumba yetugiridde we tunywa ati yatugamba mulye munywe. Naye buli muntu eyakulira e Masaka mugendeko mpola. Buli muntu eyakulira e Masaka mugendeko mpola. Sifudu Ligaga Stalin yali asibuka Masaka. Mpuuga aba Masaka. Nono Bujingo yakulira Masaka. Lwasa we Masaka. Omuntu we Masaka izokutuuza ku sigiri n'akugamba ennyogoga. Mugendeko Omusajja okubangizo atonisa soda tuzisondedde emyaka 10 yadde okutuweerako ekikeeki. Abanna Masaka akasajja kaali kasaana kusanyaani akalengedde kano. Akasajja Abujingo kaali kayina kuzanyaani akalengedde. Mumutufu kaali kayina kuzanyaani akalengedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku lw'enkya zigenda kwera ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okumi. Bwe bwali bwe buti mu mwaka gwa 2022 wakati mu kampeyini ezaali zitwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda, twafiirwa bannayuganda bannaffe abasoba mu 1,500 mu nnaku 2 zokka, 18 ne 19, wansi w'ebiragiro bya Mwami Museveni yennyini nga bwe yavaayo n'akonfaminga bwe yali ku TV n'agamba nti baamukubira essimu nga ali Karamoja ne bamugamba nti wabalusewo okwekalakaasa mu Kampala, Ejjinja n'ebitundu ebiriraanyeewo. Era n'agamba mu ddoboozi lyennyini nti n'alagira mutabani we gwe bayita General Muhoozi abeere ng'akwasaganya ensonga eyo ey'okwekalakaasa. Era okukwasaganya kwa mutabani wa Mwami Museveni ensonga y'okwekalakaasa kwaleka bannayuganda abasoba mu 1,500 nga bafu. N'olwekyo ennaku ezo 2 buli mwaka buli zituuka tujjukira ettemu eryo eryatuusibwa ku bannayuganda bannaffe nga batemulwa amagye gennyini agaliwo okubakuuma okuba nti balamu ate nga gennyini ge gakola ebikolwa eby'ekitujju n'eby'ekitemu ku bannayuganda abasoba mu 1,500 ne babeera nti battibwa mu nnaku 2 zokka olw'okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'okukwatibwa kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu kampeyini mu bitundu by'ebusoga gye bayita Eruuka. Wano nno wenjagala okujjukiriza bakalinkwe bannaffe, bakalinkwe baffe abaatulyamu olukwe, abaalya mu bannayuganda olukwe, nti emisaayi gy'abannayuganda abo gigenda kubalulumira ebbanga lyonna. Mpuuga ne kaguruupu ko mwenna nga bwe mwemanyi, abantu abo baafa nga tekuli yali yeesimbye wadde n'omu. Era baba babika toyinza kuwulira nti mwalimu MP walimu yali yeesimbye mu kifo ky'obwa MP mu kitundu bwe kiti, oba mwalimu yali yeesimbye ku kifo ky'obwa chairman LC5 mu kitundu bwe kiti. Nedda, baali bannayuganda abantu ba bulijjo abanyigirizibwa abanoonya okwetaasa okuva mu kunyigirizibwa ne bafiirwa obulamu bwabwe olwammwe. Ne mugenda mu palamenti ne mutuukayo ne mubeerabira ne mutandika kulwanirira byammwe bibakwatako, ne mwerabira obulamu bw'abantu abo abaafa nga bafa ku lw'okwagala okukyusa ensi yaabwe, ne muva ku mulamwa ogwattisa baganda baffe ogw'okulwanirira okukyusa eggwanga. Ne muba nga olwaleero mu mwennyini abattisa baganda baffe ku lwammwe muyitewo mugende mu palamenti mulye bulungi, mwambale bulungi, abaana bamwe basome bulungi, mubeere bagagga, mweyagale, muvuge emmotoka ez'ebbeeyi. Nga Mpuuga gwe okukuta n'etteeka essaawa eno lireete mu palamenti nga liremeza Mwami Museveni mu buyinza, nga limutaasa okwetaba mu kalulu akavaawo mpitewo aka 2026 gye tuyita protest vote, nga gwe oli mu kulwana eyo protest vote ereme kubeerawo ku lw'okwagala okuteerawo Mwami Museveni ameera ey'akaweweevu abeere ng'atula butuuzi wali
ekkolo n'ateeka wali akatebe abami ba paalamenti ne bamugamba tukulonze gwe pulezidenti wa Uganda nga balondera naffe abatakkiriziganya naye kubeera pulezidenti again. Ebyo nga bikolebwa gwe Mpuuga ne kaguruupuko abaali beefudde opposition, abaali beefudde mbu muli naffe mu kulwana okukyusa eggwanga lyaffe, abaali beefudde muli naffe mu kulwanirira eddembe lyaffe. Olwaleero ne mba nga mwatulyamu enkwe. Muli bantu babi nnyo. Mpuuga Abedi Bwanika Twaha Kagabo ono omusajja w'enjeru Sauda ogenda kunsonyiwa gy'oli ono Bwino Kamote omulundi ogusooka. Sauda Madada yali akola ne Jeno Kale Kaihura. Sauda Madada baba akola ne Jeno Kale Kaihura ne bakyankana nga Jeno takyamuwabudde. Sauda najja gyendi nangamba bebe nina information ya amaanyi. Nemugamba information ki? Nze saagala kweteka mu bintu bye sitategeera ebyo by'okusika eriyo. Nangamba nja kulaba president. Nemugamba Sauda nze sitwala abantu wamukulembeza okujjako nga mmaze okuverifyinga information. Okay? Sauda Madada yajjanga nansanga ku gym awe Bukoto ku CNC nga wajja deire nga ate making sure nti mu recordinga ku video zaki ez'ekizimbe because namanya nakolola Sauda Madada nengamba lwaki ono omuwala anesibyeko nnyo nga ate Kale Kaihura ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera information. Okay? Ngambira nengamba naye Sauda lwaki ayagala nzi kale nengamba kale ayagala president kubanga nze ebiseera ebisinga information bwebeera very clear I access the president. Kati niko okundetera Bwino gwe yasooka okundetera eyasinga okuntiisa nemmanya nti ono omuwala muzibu nnyo. Sauda Madada yasala ekkubo n'ajoyininga Nuupu. Bw'ajoyininga Nuupu batandika zi meeting mu nnyumba ya Alani e Makindi. Sauda Madada ne banne bonna ne ba Alani ng'amasimu bagaleka bweru nga Sauda alina essimu ey'okubiri gy'ayingira nayo mu meeting ezo. Sauda n'andeetera Bwino namunzanyira nenga ne Sauda yali tamanyi nti nange nali nga mu recordinga kubanga nali mwekengedde lwa nsonga engeri yali nga tanalaba president ng'ate tanalaba Jeno Kaihura nakimanya nti okusala okugenda mu Nuupu akikozesezza busungu kati nemmanya nti tewali yamutumyeyo okuketta kuba Sauda yali in the beginning nga bwe nkugambye nti yali akolako ne Jenani kale ng'agendayo mu ofisi akola Bwino kino nekiri oba okitegeera kati ndooza we baafoolinga apaati awo Jeno Kale we yaleetera abo abasajja abo abaafuka ekizibu abo ndooza Sauda nekimusambamu ebbali n'atasanyuka kati n'anoonya omukulu bw'anoonya omukulu kwe kujja ewange bw'ajja ewange nenteeke ng'obudde nga nverifyinga omuwala ono ebintu byayagala okuŋŋamba bingi nnyo bye yali aŋŋambye awo naye byayagala okuŋŋamba birina amazzi nti nze nsituke ŋŋende ŋŋamba omukulembeze nti waliwo omuwala ayagala okumiitinga. Okay? Kati during that period alaba ndi slow bw'ayingirira ekintu kyani ekyakadingo bw'ayingirira ekintu kyakadingo uliriza Uncle Bebe tugende naye omukulu ekyomuyita president wammwe kakati bw'ayingira ekintu kya president wammwe ajoyininga Alani e Makindi. Kati nsobola okugamba nti omanyi lwaki nze nasirika nensirika ebbanga lyonna erisinga obungi. Omanyi omuntu eyasinga okusibisa abaana abo ababiri nti ye Sauda. Omanyi nti tewaliwo kyayogerwa mu meeting ezo mu bintu by'okutema abantu bye baateesanga nga nange naliko ku lisiti y'abantu abalina okukolebwako. Okay? Omanyi nti nno omuntu eyafulumya Bwino oyo yajjanga nanneegambira Sauda. Omanyi nti tewaliwo kyayogerwa mu meeting ezo mu bintu by'okutema abantu
bye bateesanga nga nange naliko ku lisiti y'abantu abalina okukolebwako. Omanyi nti nno omuntu eyafulumya bwino oyo yajjanga nanneegambira ate bye mwasikira ne muzzaawo. Sauda Ekintu ekyo bannaye kinakuwaza nnyo. Nemmwe mumanyi abantu emitwalo 8. Ekisawe ky'Ennambole kigendamu abantu emitwalo 42. Kitegeeza nti abantu emitwalo 8 bajjuza ebisawe bya Nambole 20. Mujjukira omupiira ogwaddeyo gw'amasaza amalayo Nambole bwe yali ajjudde. Abantu abo baali bajjudde Nambole bakubisemu emirundi 2. Abo bantu abaafanga saddaaka y'abaana abatukulembera olwaliro okufuuka okubeera mu buyinza. Ne balaba tekibamala. Bane biki bye mutannafuna bye muwulira nti bye mwagala omala okufuna okusobola okuteekawo embeera okusobola okussa mu nkola ebyakisa bakadde baffe ebyokukyusa obuyinza mu ddembe. Mwagala abantu bamale kufa bameka. Abantu emitwalo 8 bwe baba saddaaka omulaba temala kuleeta mirembe mu ggwanga lyaffe, kuleeta nkyukakyuka ya ddembe mu ggwanga lyaffe, mwagalayo emalala emitwalo emeka gye mwagala gimala okufa, ekyo kiryoke kibeerewo. Mutubule nti twagala gire emitwalo bwe gyafa 8 twagala emitwalo emirala 10 mu bazzukulu baabo bwe twatta nti nabo tubatte tulyoke tuleete emirembe mu ggwanga. At least ffe tujja kwewaayo tufuuke saddaaka naffe ey'abaana baffe kuba twagala ensi erimu emirembe, ensi erimu enkyukakyuka ey'eddembe. Mutubuulire mwagalayo emitwalo emirala emeka egyetaagisa okufa okubeera nga tufuna eddembe mu ggwanga lyaffe n'enkyukakyuka ey'emirembe. Tuli redde naffe okwewaayo mututte ensi bwe banga lwejja okutereera. Ne bwe kiba nga si kyekyo, lwaki temukkiriza ekyattisa bakadde baffe ne kibeerawo mu ggwanga lyaffe ekyokukyusa obuyinza mu mirembe? Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.